Semdem Bless Papa Yeze, Director Bless Band. The director wa band n'amasobola kuyimba Sindi Mullo. Baganda bange bano bebawaganya okunkubira mullo kababuuze kubuuza si bwe kiri naye ate kino manyi okubanga ne mashini zezimu zebakozesa zenda zibawadde mwana ndi mwana wewaka onkwatire boyi nyembe si mu bubi. Olunaku olwajjo ababadde ku Kijobi ndowooza mwalabye omukulu ono omuyimbi bamuyita Semudemu. Nabadde sisuubira nti asobola okukola ekintu ekyobunafu naye kyandaze nti abayimbi ab'e Masaka embeera eno yabadde etya. Omukulu Semudemu yazze awo ku madaala oba ndowooza yalabye vibe ekuttemu. Mu kusookera ddala omukulu ono yasobodde okuba ate ng'apangisa bannaffe abadde hairs ku byuma backline olw'ensonga nti ebyo byafunyemu ku buzibu nga bw'omanyi nti buli omu asobola okwewola nga bw'onaagamba nti ogenze ne laptop n'ezikira ng'osobola okwewola kati bwe kyabadde ne bafuna backline. Backline byebyo ebivuga nga by'owulira ebikuba biki bye bakozesa ezo. Kati omukulu oyo Semudemu ne bamufunako ebyo era omukulu Kijambo yabimufunyeeko era n'amusasula nga teyamusasudde teyali bireese. Omukulu Semudemu n'avaayo n'ajja oba abadde ayagala kujja ku stage kuyimbamu munnange nga abakubi ba David Lutalo tannaba wa program. Stage manager Charles Promotion tannamutegeeza nti ayagala kuyimba n'engineer Kadonya nga talina wadde luyimba lwe. Kati omukulu ng'agamba ate mundabisizza Semudemu kati ye ekyamuleese yabadde amanyi nti okupangisa ebivuga bw'alina okuyimba ate nga twabaddeko ne protocol nti abaayimba bonna ennyimba basooka zireeta ku leediyo era ne bakuteeka ku lupapula. Kati ono bwe yategeera mbu ye dayirekita wa bandi alina kuyimba yasiiwuusa empisa kye nabadde sisuubira okumanya nti yabadde ku stage Robike nakuwadde credit. Olwasoose yagambye sigenda kuyimba n'agezaako okuggyako ebyuma security ababbawo ne bamugamba geza obijjeko ne security ya Ketu ne mugamba geza obijjeko ojja kuwulira ne yeekazaakazaawo mpolampola. Robike namugamba ssebo jangu otubuuzeeko mu buswavu obw'amaanyi najja ku stage n'agamba bandabisizza abo baganya okunkubira bagala nkubire ku CD nga n'ennyimba teyazireese. Oyinza n'okuntemako omutwe bw'ombuuza oluyimba lwa Semudemu eza kubulira kubeera ennyimba zempulira zakuba akuba zibayita corporate kamiliyoni eza Maddox. Naye mukulu Semudemu kino kiwakoze mu maaso g'abawuliriza baffe abazze ate n'olabisa ne bandi ya Lutalo obaolyawo kyalaze obunafu kubayo platform gye bakuwadde wali badde osobola ogikozesa okulanga gy'ogamba nti oli director wa bandi. Bw'oba oli director wa bandi omutuufu ate teyeeyisa mu mbeera eyo enneeyisa y'abakubi ba bivuga toli director. Eyo platform yabadde nnene nnyo. TV zonna zakutte twabadde ku YouTube zonna live nga batukubira amasimu bakamange bambuuza ate omuyimbi oyo bamulanga tebamulangako wadde ku posta taliiko. Kati ssebo mukulu Semudemu wali etondedde abawagizi bo oba onaayisa ku mitimbagano. Omukulu yayise yatadde ne ku status n'agamba nti tumukolerako amawulire ku ki kubanga ne wotaaligize ku stage tewali yali yasizza katebe ate Sewazike ye baali kaasizza naye ate ggwe embeera yabadde bwetyo. Omukulu ono ayina ne audio gyampeerezzaako ku makya kubanga yalabise nga yasiiwuusa empisa wadde gwakulira gy'ogamba nti bandi opangisizza banno si buli apangisa nti olina okuyimba. Ekyo ekisinga okulemesa abayimbi naddala ab'e Masaka babagamba olina okubeera professional kubanga bw'osanga bandi sigamba nti gwe oba nti wasiba nviiri oli muyimbi nedda
tekikufuula nti osobola okuyimba. Bw'oba oyagala okuyimba genda mu studio yimba oluyimba ennyimba ozitambuze, naye nga tewali ayinza kukolerako mawulire nti ate kola ki brandi yo gwe weerabisizza mu maaso g'abawuliriza ba Radio Centenary. Omukulu ono yabadde alina okuwa respect platform gye twamuwadde asobole okulangirako ebibi, naye yeerabisizza mu maaso ga lutalo. Waliwo promote yangambye kyekyo kiremezza abayimbi b'e Masaka, kyova olaba baleeta bandi ez'e Kampala nga bo bamanyi nti baakabi, bo baakikuba, naye nga bambi just empisa kikulu. Ndowooza empisa tebazisoma. Omukulu ono yampeereza ka audio kano. Ne mukulu Semudemu weetereze nga ggwe bw'oba oli dayirekita wa bandi takola ebyo. Ebibeera by'abakakyere. Enga ddala muganda wange wantaddeyo posti bw'eti. Gwe muganda wange gwe ntwalanga omu ku bakyali bange gwe wantaddeyo posti bw'eti. Okuba nze. Ensonga gye mbaddeko nsonga nkulu eyinze nga Semudemu n'omulimu gwange. Nze nabapangisizza ebyuma saabibawadde bwereere kubanga nange nabigula kukola. Osegeera tebampadde balansi wange eyo teyandibadde ensonga. Nze ensonga ntibadde yakuyimba, bali be bandabisizza ku stage ate baagala nyimbe CD. Nze director wa bandi omulamba nyimbe CD awo mbambireka naawe. Osegeera bambise ku stage yes. Sindi kyenkola sikitegeera ndi director wa bandi mulamba kyenkola nkitegeera ate baagala mbu nyimbe CD. Omulenzi statement yakoze gwe gisegedde Semudemu wano muguleta Masaka nga ndi director wa bandi mulamba nyimbe CD awo mpire. Director wa bandi kuki? Si buli director wa bandi tiyali adde ayina okuyimba ku kivulu kya festival. Kubanga gwe bw'oba wapangisa bandi ya lutalo ebivuga ne Kadoonye ennyimba badde taziina ne stage manager be bamu ku bajulizi tewabaddeko ku list wadde n'akamu. Mpozi wabadde oyagala nga omanyi nti omuyimbi eggulire eddungi nebbi bimukolera, naye wane Masaka ekyempisa yo Masaka ntono nnyo. Goyinza okugamba baakulabisizza ne gwe weerabisizza nga ggwe, kubanga abantu baavudde wala nnyo, abantu babadde banene nnyo, abantu ab'ebitiibwa. Yabagezezzaako n'ekigambo ekyokuwemula, naye nga omanyi nti rediyo eno tetusobola ate kukola nsonga ezo bwe zityo. Omukulu Semudemu ayinza okumubuulirako amutegeeze nti empisa bye bitambuza byonna obukkakkamu. Kati ye kye yalikoze nga muwadde omuzindaalo yaligambye abakulu wadde bitambudde bwe bityo bannange nnyina bandi nkola emikolo bwenti ne bwenti, naye ate yazze mu kuvuma kuwemula, embeera n'ebeera bwetyo. Twetonda nnyo erwa abawuliriza baffe abaalabye ekikolwa ekyo eky'omuyimbi ow'e Masaka. Tetwamuteeka ku posta, tetwamulanga wadde tipulo teyamulangako wadde n'akamu, naye okulaga nti ye yasiba enviiri ne bamugamba nti oba muyimbi. Mukulu Semudemu abayinza omutegeeze bwe bityo nti omuyimbi olina director wa band olina okuba professional. Bw'oba olabye kwa Frigo Band Moses Papa Moyi mpozi nga sibe weegomba ate Papa Moses Matovu ayina ennyimba ezize nga ye. Bw'oba gwe weegomba onadda mu za Chameleon Maddox olugendo lubeera lukyali luwanvu nnyo. Abawuliriza mutusonyiwa olw'ensonga eyayiseemu.